This is Ground Media UG. Now I want to sing this one with Miss Lillian. Babazi? Thank you. Yes, son yange, awulamu wange, omutima gwange n'essuubi byonna mugwe. Amagezi gange byonna byankola era mbikola kubera ggwe ani obwongo ate vasi yange ebadde vasi yange. Hey man, you sing so good. Thank you. Cindy will be so proud. Absolutely. Okay. Hi, I'm okay. How are you? I'm good. Amanya. I'm Zaby Sizzionz. Stage names? Yes. For now, Nalwaki Ayogedde. For now, yes. Why is Zaby in all names? Zaby comes from Zabuli. Nange nsanyusa obasinkana. So kotuwe mukali akapera. Some original, some of them are imitator. Olimba sirange, nine zange. So kotuwe mu akantu I say some we originate, some of them are imitator, some of them are imitate. Come here. Awo komire. Yes. Obula mugamba ki? Bulungi mpozi gwe. Ennaku zino oyoola kiralo. Promotinze battle. Abatufuwa woogwa. Bonna mbaagala kyenyinza okugamba. Bonna obaagala? Yes. Naye ku bonna n'osinga okwagala. Bonna mbaagala kuba buli omu alina kyasinga ku munne. Okay. Yes. Both of them have different energies. Oli alina ono kyasobola okukola, omulala ayinza okuba takisobola kikola. So I both give them respect. They are both good artists and good singers. Straight to the point, olwokubiri olwaggwa wayimba ennyimba za Cindy n'okyankalanya jam session, different airwaves zonna ne ziba nga zoogera ku ggwe. How do you feel about that? I feel good. I feel good, happy kuba kinyongeddeko ne ku platform. Yes, but I feel good. I feel good kyenyinza okugamba. Mpulira bulungi. Yes. Have you ever met Cindy? Yes. Reaction ya Cindy yali etya nga omusinkanye? Like after the performance or? No, nga okola these performances. Tandaba nkonga nkola her performances because I met her, that was last year. I've worked with her before. Okay. Yeah, naliko mu band Cindy. So I've worked with her before. I met her. Actually, I remember the first time when I did auditions, nakola luyimba re nyini. Auditions ati? The auditions to join her band, kwa auditions. Okay. Since yali mwimi munene, alina okususula baba cup artists. Okay. Yeah, so that's the time I met her and was with her like for some months. I really actually don't remember how many months they were, but twali fenna okumala ebbanga ettonotonoko ateeredde ne kuba I can't distinguish like still last time wali waneeno. How did you feel nga Hanson yakuyita agamba nti olimbega bakusindisa? I didn't feel good by the way kuba tebansindika nge mazima. Yes, I just sang kyempuya kyenjagala ku mutima, you know. Yeah, so kyenayimba ate since it's I really don't know how to explain it naye nga nze kyenawuya kyenjagala ku mutima kyenabawa. Ogambye oli muyimbi? Yes, ndi muyimbi. Do you wish to do a song with Cindy? Absolutely. Nandi Ayogedde nyo leero najali. Among the two, who is your best artist? Bonna balungi kyenyinza okugamba. Kyasinga okuyimbira obulungi. Lwaki oyagala? Lwaki onoonya era onoonya awo tuveewo? Okay, tukomewo olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero ojjidde mu sheebah. Why? Kuba bonna mbaagala, ennyimba zaabwe bonna mbaagala. And you made a statement n'ogamba nti no, this is a place of the vice president Gano Makagi. Yes, wano wasibuka. Yes. She belongs here and Cindy
belongs to Uma, you know, kati. That's why I had to give her respect in her presence. Last time Nadia nachikola, but good enough they invited me like Bachani Dizanga Wichidi. Because even before I came on stage, I had to speak. Nebagamba nze chikache nyimba zenina zengeno yimba zezino nsabuleko boti wali buzero. So I was just welcomed and I feel honored. So this time round I had to change. To Garment, you were intimidated. That's why you had to go back rehearse. Not really. I wasn't intimidated. Enyuma za sheebah nziwuliriza era nzimanyi. Now the vibe is totally different. I know. Why? Buli omu alina amaanyi ge wegasibuka. Me am a dancehall major. Nze ndi muntu wa dancehall, am a dancehall major. Yes, so vibe yange situkira eri mu dancehall oyo muzito. So kyenyinza okugamba. How far with the promises of Afuna last Tuesday? Fair. I don't know, but they're fair. Yeah. Do you think whatever positive energy? I don't know. Mr. President, ne acting pulo. Moso njagala okone ku acting yo kuba bidia njagiraba. Yeah, I think we shall work to jakola. So the project ya manyo okuvewa acting. Nyonyo. Tubulireko ku career yo nga Zaby. Besides okubeera ng'oyimba ennyimba z'abayimbi abalala naye twagala otubulire ku ggwe nga kiki kyotuleetera your career so far. First of all, I'm a dancehall major. Ndi muyimbi ayagala mu style ya dancehall. So I have a new banger loading soon, Bayita Your Love. Then ninayo ennyimba endala bbiri ku YouTube channel yange. Ninayo Nchivuddemu and Balage. Yes, they are all solo. Zona esatu. Zaby Sizzionz. Zaby Sizzionz. Yes. Abantu bakowole ba subscribing ku Zaby Sizzionz. I'm subscribing ku YouTube channel yange Zaby Sizzionz. Erinnya zibomo. So Zaby is Zaby. Then Sizzionz is SIZZNOZ. Wabasinga baliwandiika bubi. Omugamba Zaby Sizzionz nageno noonya nagamba sikulaba bichi. But it's because of the spelling. You have said your projects already started for YouTube. No, ziri bbiri. Endala ngenda gita tomorrow. Yes. So people should expect ekipya wa Zaby. Ekipya olimba Bayita Your Love. Your Love. Tusubire the pure dancehall. Obviously. Toluze kulwanyisa ate bw'osinga kwagala. Nedda mukwano. Kuba oyinza okujja ate sini netuwunzika nga gwe babadde bamulemeredde ate gwe n'omwetera ku ttaka. Nedda. Tosobola muteeka ku ttaka. Sisobola. I respect her. Bingi bize bibaawo olowooza zino bato ezibadde ziriwo mu industry zina kyezigattako. Zina kyezigattako. Like what? Financially. Nebirala. Have you ever benefited in battles name? Of course. Seen in different places. Of course I've benefited. Impact ki gy'ofuna nga performing ennyimba za Cindy neza sheebah? How do people rate you? Wa gye basinga okwagalira? Mu Cindy. Cindy. Kitegeeza abantu basinga kwagala nnyo Cindy okusinga. Si kye ngambye. Nze gye performingira. Owulira nga vibe eri. Gye basinga okwagala. Lwako era mubeeramu n'abagamba njagala onnyimbire luno olimba sheebah. Nazo nziyimba. Cindy si ennyimba zokka zimbadde nnyimba. You understand? Yes. Mbadde nnyimba ennyimba z'abayimbi ab'enjawulo. Though mostly I've been posting maybe hers. Okusinga, yes. But mbadde nnyimba n'ennyimba endala ez'abayimbi abalala. Last Tuesday and today, on the scale of 10, how do you rate your performances? Being honest, last time was good. And today, on the scale of 10, what do you want to make up? Sigenda jua, but all you have to know, it was also good, but not more as the other performance. Omuntu yandikwetaaze akola atya okufuna? Like to perform, any contact?
Contact yange nizo ba ya manager wange. Okay. Yes. Should I? It is 0759 66 88 48. Yes, for all bookings oyitamu ye. Muri woba otambula tofunamu omuntu yenna kutiisibwa. Badde sinnafuna kutiisibwa olw'ensonga obudde obw'emisana Oba weebaze. Obudde obw'ekiro ntambula n'eggaali. Teweeraliikiridde nti oyinza oba nga obadde friends with Cindy once she has been welcoming to you nga oyimba ennyimba z'engazi oba ng'oyingidde ekisawe ky'okuyimba as a dancehall artist teweeraliikiridde nti oyinza okubeerawo n'obukuubagano creating an enemy between Cindy and you? Not really. I don't know. I can't say anything. I don't know tomorrow. Yeah. So simanyi, but we're good to go. So consider mkalika statement kogambi wantuli makagani. Wantuli makagani Miss President. Miss President yani. Sheebah kalungi. So we have to do what? To respect. God. Listen, 5 minutes, 5 city wakulo, city wakuli. I'm dressed to kill. What you going to do? Pakubati, jabulu jabuli. Na quit kama sanga na kusingire gari. Abiza quit kama sanga na kusingire gari. Tokun sheba ne mala kufuna. Nikupata kujaza wetu. Tugenda kwa ya kila tugenda kwa tula. Amisene mala kufuna wababa. Nikupata kuze nikujaza wetu wababa. Tugenda kwa ya kila tugenda kwa tula. Wasilikire sikuwele kulosania na mazina zengani na wekire yule chenge umate kumenza divaibu kutamande ega divaibu kutamande wapelan babayo kulikayo Linda mukazi wagambye oviirawo neerabira Kiryandongo mu Western Uganda.